oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga basika omuguwa wakati wa bakansala ne mmeeya w'eggombolola y'e Nakawa Engineer Balimwezo ku banya abateekeddwa okutuula akakiiko k'ettaka aka District Area Land Committee kyaddaaki bano batuuse ku nzikiriziganya. Bammemba abataano abali kakiiko kano ye Ronald Ruhinda nga ssentebe, Wilberforce Elias, Abbe Musajja Alumbwayiga, Muwonge Mugwanya Daniel nga bannamateeka ne Margaret Serunjogi nga bammemba. Bano olwaleero beevumbye akafubo ne Meeya Ronald Balimwezo wakati mu kuweera nga bwe batali bakuttira ku liiso omuntu yenna anaaba azuuliddwa ng'agezaako okumpanya ettaka etali limu mu kitundu kino. Omuntu agenda okujja mu kakiiko kaffe nze sijja kussaako omukono kujja mukakasiza nti ettaka eryo liryo. Proof of ownership. Oba wagula tulaga ekibanja kyo endagaano. Oba walisikira taata wonga yafa twagala letters of administration. Nga okujja kunga amataka era nga bakulira ebyapa ku nasa oba mu KCC naye tetugenda kukkiriza muntu kola kyapa kitayise mu mitendera mituufu. Ssentebe w'akakiiko kano Ronald Ruhinda yeeyamye ku lwa banne nga bwe bagenda okuweereza watali kwebalirira wabula asabye bannabyabufuzi obutamala geeyingiza mu nsonga z'ettaka mu kitundu kino nti era ebyo byonna ebikwata ku by'ettaka babirekera akakiiko kano. We are going to serve the people of Nakawa with one mind, and I pity these people who are going to come who want to grab people's land. We are not going to accept that because we are people of character. We are people of integrity. You should come, you should apply for land that belongs to you, that is yours. Meeya Ronald Balimwezo bano abakalaatidde okubeera abavumu mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa obubakwasiddwa kubanga okusoomoozebwa kubalindiridde. Twagala kabeere akakiiko ak'ensimbu akatagenda kutunuulira bagagga kuba nti batwala ettaka ly'abanaku mu lukujjukujju kati mwe agabiga ettaka mmwe agagana okutta abantu ku lw'ettaka mmwe manyi nti mundaba. Leero tubaleetedde akakiiko temugenda kuddamu kufera era mwabadde abafere nga mwagana mututumira abantu mukangakangani era namwe abakakiiko mbakuutira okuddukira ddala enguzi kubanga twabalonze tubakakasa nga tumanyi temulya nguzi. Balimwezo era alabudde abatuuze okubeera abakalabakalaba nga bagula ettaka okwewala okugwa mu ntata nga bwe guze gulabika mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ate nkubiriza n'abantu tubeera abeesimbu nga batransakitinga ettaka neyiba mubuuze okitegeera bulungi noonyereza ettaka lirina procedure gye liyitemu oggulubwa tomala gagenda gagula nga tugenze kukola search. Nkubiriza abantu nti ng'ogenda okugula ettaka genda osasule omutwalo gumu mu 225 okole kye bayita search. Ezimu ku nsonga akakiiko ke ziyinza okutandikirako kwe kupunta ettaka ly'eggombolola okuzuula ensalosalo zaalyo. Kinajjukirwa nti muzimu ku ntuulo ez'eggombolola eno ezaali zigendereddwamu okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'abammemba abanatuula akakiiko kano zaagendanga okukomyekerezebwa nga bakansala ne Meeya tebakkiriziganyizza nga n'olumu ebikonde n'ensambagero ebyalamula.